This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Then there comes a man from Chiwatule. Mr. Bebe Cool. Bebe Cool navayo kona njogera kayimba ke circumference nengamba tekatuuka wadde wanentinda wano. Naye mukubye oluyimba olwo lwaki mululwanisa? Kasuku nina wano ku sentence tannuma. Manyize sikayana. Ne sakozi zaweereza ngenda zigattako. Lines zisatu, chorus, circumference. Ekyo kyokola kikyamu. Nakasuku. Ngama kuyimbira kinawolovu. Nyimbira kinawolovu. Oh, kinawolovu. Ontambuliza nga kinawolovu. Kinawolovu. Okitegera kati naawe circumference kola kyekimu. Atogera ku nnyimba ezikoze. Ndeka. Yawutadde ku. Nze sinakugambako nti circumference ndofiirako. Gambye mbutulukuba. Okulukuba. Gwegala tulimbe bulimbi bannayuganda. Ntulimba lw'amaanyi. Kale genda mu. Love you every day nga twalwogerera. Genda mu maaso. Frank Ntambi Wayne Balukeza. Nayita issue yange eyo ne nansindikira amajege ne ganvuma. And I told them issue si ya kunvuma. Issue ya kubeera nti no you can do much better music as Bebe Cool 15 years ago. That music yali asana bana nga Alan Hendrix. Omuga kanene kwaddeyo kana kugulira ki. But his music is doing well ku streams. Which streams? Later alite simu yo go streams. Umanyi musura lines. Ngenda Spotify. Yes, Spotify jinte de koroni. Yeno. Bakaita circumference. So nyamba banne wabere wabinyamba. Tuyambe wano. Nzo ngendere mukutu nze kangende kugwe manyi. Suze Spotify nyizo basi bitegeera nnyo ngaroni. Tugende wano ku YouTube ye. Oba tebi counting. Bebe Cool Mr. Vidandi. Uno 330k myaka 3. 330k subscribers, 30 years of banana. This is the video. Eric's video. How read for the viewers? Nga video jinakula nawe eri 30k yalunaku 2. This video plus the budget that accompanied it, 40 million to do PR. Watch the game. Aha. Njagala Bebe Cool banvume naye nga banvumira ku mazima. Circumference balu uploadinga ddi laba Kasuku. Somera abantu praise zino ebiri kitundu. Tugende kubaazawi tulabe streams ze bayino labe wanofe. So what was the point we are trying to make earlier? Okay. Let us go back there. Okay. I think you're now meandering. No, I'm not. Yes. I'm talking about the album that has already Let us go back there. Okay. Olokba mwaba kubalya sende z'omusajja oli manu tatukawadde wali kugonde ku yami cafe. Welcome to a world of relaxation and rejuvenation, where stress melts away and tranquility takes its place. Close your eyes and let go of the outside world. Our highly skilled, very professional therapists are here to guide you on a journey of self-care and renewal. Whether you seek the blissful relaxation of a Bethel shear massage, the therapeutic benefits of deep tissue work, or the balancing energy of a hot stone massage, or a Turkish bath for intense exfoliation and a body wrap of super skin hydration and nourishment, we customize each session to meet your unique needs. Take this time for yourself and unwind because you deserve it. Thank you for choosing us to be part of your wellness journey. Mu ggwanga lyattu Uganda, omulembe omupya mu byensimbi gugguse. Tubadde tusigalidde emabega ng'entereka yaffe yadda nnyo nga tutereka ssente buli we tusanze kumpi awo we tuzirabirako. Naye kati tufunye engeri ennungi eyeesigika ey'okutereka n'okukozesa ssente. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku ssimu yo
oba nyiga *229# oteeke ssente woolaba era aweesigika. Ate mwattu zikukolera amagoba buli lunaku. Genda ku Google Play oba App Store oba nyiga *229# okwewandiisa. Wendi wonna wooli. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's Monday. Yes. Era nga betwabasuubiza ku Friday. Ndine Wayne Balkeza. Ntambi, the juggernaut. Yes. The connoisseur. Definitely. The renegade. The encyclopedia. Yes. Man, the myth. This year I'm becoming a legend. Yes. Ebikyali bya later. This year. 2025. Inshallah. Yes. Sanyiso kulaba wansi gamba otya olwongomanya akantu kafuusa akantu kati twasemba okuba wano ng'ogenda tubuulira wagamba ebintu 13. Yes. Mwoyo omutuukirivu bye yakulaga. Definitely. Ebigenda obbeerawo. Ebigenda luli yali bali bajjajja Tanzania kakuno saagenze. Kwa nadde maze okufuna ekirooto. Nalabisiddwa okubuulira bannayuganda. Nalabisiddwa. Naye ku bya last year byonna bye wayogera ki ekyabaawo? Bino bigambako bagera ne beetereeza. Ne beggalira mangu. Ne beetambulirako. Ne bitabatuukako. Kubuto baatisse ebintu 13. Ng'ebiragiro 10 ebya Moses ku Mountain Sinai. Nge naweeredde ebintu 13 ebigenda obbeera mu 2025 wano. Naye byongera bikuwanga tuggalawo. Tutandikidde wano waliwo 2025 tumutandise. Era ebyaddala politics mu ndongo music industry Kasuku taking center stage. Genda kutekinga nnyo center stage wano kuba tunooza yali gaggwa omwaka gugwako 2024 kati yavaayo n'ayambalira Robert Kyagulanyi Center. Tuba tuli awo ne Edirisa Musuuza n'ayambalira Robert Kyagulanyi Center. But of course Robert Kyagulanyi Center yali akoze press conference. Baali bamuddamu ng'avuddeyo tegeeza involvement ya mukulu General Sale Musale Caleb akandwa nawo mu disco tesudde music woowe bitooke bye ebigwa. Kakati kansa ngenda tukira ku Robert Kyagulanyi Center mbi ayogerako tutwalire ku MC Cuts okumuddamu kwe kwesikanya nakwo n'okwa obbi wange Rubiri SS Edirisa Musuuza Eddie Kenzo Tata Amaro ne Bebe Cool okugamba azawu yesonyiwe ebyobufuzi yatandika ddi Moses Sali kati ate nkubuulire ebintu 13 ng'akantu kawedde tusumulule ekisookera ddala. Bobi Wine Frank Abaha agamba ki mujjeeko Abaho nedda atatuulako wansi mujjeeko kutuba kikyangamba wamma Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine essaawa zino ayambala enkofiira 2 eziconfusinga ba MC Cuts ba Bebe Cool ba Eddie Kenzo. Before Robert Kyagulanyi Center with suit, we knew Bobi Wine. So Bobi Wine made Robert Kyagulanyi Center with suit. Kiba kyabulyaza amaanya Robert Kyagulanyi Center okwerabira gye yava kye kyamumakinga. Ekyamumakinga ye music industry ya Uganda. Essaawa zino mu 2025 ebyaddala the music industry ya Uganda has already gone to the dogs. Yeah. It has already went to the gutters. Last year was really bad. It was very, very bad. Era Kyagulanyi byayogerako naye yali alikapinga ebibadde mu mwaka mu bisaawe ebyenjawulo obuteerabirira ddala ekisaawe ekyamukola. Nkifunamu obusiru bungi. Omukadde w'ekkanisa yaffe Edison yagamba I found it foolhardy. Kyabugwagwa. Abantu abalina endowooza era Kenzo gwempulira abyogera ne banna abalina endowooza bweti gyempita ey'ekibuyabuya
egamba nti Kyagulanyi yeesonyiwe endongo asigale mu byobufuzi. Kya busiru, kya bugwagwa, kya bujega, kya butategeera, kya buwumbatuutu okuba n'endowooza bwetyo. Lwaki Kyagulanyi music tasobola kumwerabira oba tasobola kumujja mu janeye emukoze. Because music is what made him. Yes. And he's still a musician. He's still a musician. Olaba tuyina ba musicians nga baafa. Bagamba once a musician or is a musician, they are like kings babiranga ba butterflies. They just fly. Okitegeera. They grow wings and fly. Kyekimu n'abayimbi. Tukyakuba music wa Moze Radio nenga yafe myaka 7 emabega. Balake Dubbe ba Paulo Kafero baani gega amanyi ga music ge manyi ga art. Now how about a person yakyali omulamu? Wabeera avuddeyo kubeerako kyatangaaza. Why would you come out in defense okugamba nti yakole ki? Atwesonyiwa atuleke, yatulekerawo dda akole ki agende. And you are the same person bebajja eno mu music naye batwala mukole ebyobufuzi. Juxtapositioning. Eddie Kenzo ali mu kubeera nga ayogera abadde mu ndongo wa ne Ssabazo ne munnabyabufuzi because he's a presidential advisor. On creatives, he's advising a politician. A politician alina ebiruubirirwa ebibye ebyokwekuumira mu ggwanga lyaffe nga alikulembera. Consolidation of power. Akozesa abantu nga ba Eddie Kenzo abava mu ndongo eno ereesera we Bobby Wine. Then why would Bobby Wine ye ave mu music asigale mu byobufuzi ng'abantu nga President Museveni ba General Salim Musale baganyi bokuva mu byobufuzi basigale baganyi okuva mu music basigale mu byobufuzi. So Bobby Wine comes in n'agamba guys look ebyaddala eno message you leave it or take it, and message eno ejja not because nti ayagala mu mwegatteko no ejjanga eri jeno ogitwala oba n'ogireka ogitwala bibi ne biyinza okujja the consequences abyogera mu kufa kwa Katumba makwaliyo the other year 2023 agenza okugwako nga byayogerako bizze bibaddewo. MC Katz mu submission ye nali ndaba yes ng'alaga nti Bobby Wine ye yali meeting adda ne genocide. In fact there is a Facebook post that resurfaced definitely ng'ali ne genocide ng'amuyisa okubeera guest of honor n'agamba olaba meetings ono yes andi addako okujja ewaka webale nnyo ng'implication ya President Museveni webale nnyo nga argument ye eri nti ye Lulibe yali abafunamu ye yali talaba nti kikyamu akiraba kati nga aba opposinga yes kakati yamumeetingira mu capacity ki nga muyimbi yes era kiyajjayo kyonna yakijjayo ku a personal basis not at the industry's basis. Bano bakenzo bo bakutte industry namba bagala kugitwalira basajja baba bagibatwalidde dda oba kitegeera that kugamba waliwo enjawulo. Bobby Wine enkolagana giyina n'abantu bali yali kupasu nga bikiche nawo bano bo bakutte industry namba bagisaddaaseeyo. So are you okay with musicians dealing on a individually, yes, on a personal level, definitely, with whoever they want in government? Yes, whoever they want in government and in opposition on a personal level. Just china ko buzibu. But sawa zino Kasuku ngenda kuletera obuzibu obuliwo Kyagulanyi byayogerako ebimaze ne bipasinga ate bakenzo bali mukubiranga beekaza. They are missing the biggest point wano. Sawa zino Kasuku 2024 waweredde kolabye okuswazibwa okubaddewo ku bayimbi baffe wano. Nti mukulu waffe General Sale atuka ekisera n'abanabira maaso ng'enseera aba n'abawandikira ebbaluwa yasooka tekyamumalira n'avaayo n'ayogera n'okwogera ebyatuka ku Mulangira Ssuuna ebyatuka ku Baragaddi byonna Bobby Wine yabyogerako. Ebbaluwa yali eraga Kisale gye yawandika yagamba abasajja bano basusse okunsabiriza. They are beggars. Yes, that is what Kyagulanyi said in 2023 mu kuzika katolo bwama bagenda bafuula abasabirizi. Kati kiba kimaze okubeera nga kipasinga Kyagulanyi yabeera n'abangalo. Eddie Kenzo mu statements yayogedde n'agamba tuyita atya abasabirizi nga muzadde what why not that is what you've become. Without missing any words, that's what you've become. Gwe mbadde mugenzo okusabiriza yaba video yinaga bannange nkoye kyavuddeyo. Tuyina okusooka ne tusemberako Kene mabega ntwebuuza enkolagana eno the good and bad relationship, the hate and love relationship between politics and music esobola okubeerawo besobola otabeerawo ebyaddala tetusobola kubyawula essaawa zino. Politics influences music as music influences politics. Oba kigazi awamu
performing arts influencing politics kuva dda mu apartheid kuva dda mu civil rights movements mu ggwanga lya America ne saawa zino Kasuku walabe ekyatuka ku George Floyd nga tekeddwako evviivi enyimba ezakuba Kendrick Lamar ba Beyonce bani because that was something nga affecting a society. Politics kintu kigazi nnyo nti it will influence each and everything. So embeera nga muli mu performing arts kiba kyabwewusa mu okugamba nti muli mu island yammwe ey'obufuzi tebijja bakwatako naye mukubeera nga bibakwatako mubeere precaution. Abaganda bagamba lyakamanye ng'akoza n'owebwa nti oyo gwe mwagala okubeera nga musaavinga mutunza industry ebyaddala yali ayagaddeko performing arts. But don't you think it's a personal choice? It would have been a personal choice. If someone feels they want to dine with President Museveni, why could you feel bad? Why could you caution them about dining with him? Okay. Now this is the reality that happened, Kasuku. Edda abasajja bagenda nga ne bayimba ku mikolo egy'enjawulo n'essaawa zino bakyagenda bagravity bagenda ne bayimbira mu Museveni ne abalala ab'enjawulo bannwaji baani bonna bagenda ne bayimba ne bakuwa check ne yakuwa kasente ko n'okola ki n'ogenda. That is the personal relationship which I don't have any problem with and which I don't think that it was what Bobi Wine was saying. Now in 2019 Kasuku came a time nga Kyagulanyi amaze okubeera nga ayingira ebyobufuzi wano came a time nga they are dealing with something kyebatateekateeka kyebataategeera nga kivudde no mu arts which was an eye opener of how powerful art industry is. Okitegeera kakati as politicians bali bannabyabufuzi whose aim and ambition and objectives oba binaatuuka oba tebetuukirire is to make Uganda probably a dynasty. I don't know. So they had to tap into this arts industry who has brought a rival called Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayogera eddoboozi ne liwulirwa abavubuka abayitirivu ennyo ate nga bakola the biggest population of Uganda. So for you believe yes the big shots in government that are dining with musicians are with them not because they like them, of course not, but because from them came someone that is shaking their table. Yes. So either they are afraid these people will shake the table too. Definitely. So they had to strategize. And for them as politicians, because they had to do what they had to do. But this time, banga bayimbi yabadde ne ba big shots abo. Bafunyemu. Abayimbi? Abamu bafunyemu, abamu tebafunyemu. Kati Kasuku mbadde nkyakujjira. Kyagulanyi amala okubeera nga resurface nzaze mu byobufuzi wano, they had to do what they had to do. One, okumusstopping okubeera nga ayimba, okumujja ku stage. Because music is a tool for social mobilization. He was going to mobilize big numbers, abawulire message ye. Probably byalivuddemu tebaali byagadde bonga bo. So the first incident they did was to curb him aberenga tayimba yamusiba muki emikono emabega. Yamala okumusiba emikono emabega amaloboozi gasigala gakyavaayo agabayimbi abalala abaali bakyayina endowooza y'emu ne ya Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu abali bakubanga ennyimba ezogera ku bizibu efesinga abantu n'ebirala. Omu ku boy Eddie Kenza ayimba ennyimba z'ebiwoobe mu kaseera ako wazuulira zibiwoobe abayinja bayimba zirizeemu babega bali bayimba za Africa teri akola ki teri ayamba. Now the biggest strategy was tusoke tuyingira industry eno gye tutategeererawo naawo kati etufeesinze bweti tugenda gikolera ki ne bagiyingira bwe baba naye nga bo nga bannabyabufuzi yingiramu odisorganizingemu eggale eshatinge down. Which is happening today. Yes, which is happening today. Mbamaze okubeera nga bagiyingiramu. How do you do? Balipo bannabyabufuzi. Era use politics, use leadership. Bakolemu ebibiina mu bo because bo ba understanding leadership and politics and they know nti abantu nga bali bangi obateekamu then you divide them, you rule. Divide and rule. Divide them and rule. Ebibiina ebyajja ebiyitirivu ennyo NCF ezze, of course Uma yali waawo, then ate UNMF ezze, ebibiina ebirala ebyatondebwawo mu kaseera ako ba promoters beekozeemu, ba Uber beekozeemu, bano ba legends beekozeemu, ebiyitirivu nnyo webityo. Then the strategy was, how are you going to disorganize them? Let us use money. Naye bakasukiramu ki? Sente. Of course we all know. Eggwanga nga ligenda okugenda mu maaso naddala mu kubeera nga mu improving industries ng'ezo bwe zityo. Money has never worked anywhere. It has been policies and systems. Policies. Omuntu nabeera nga omuwadde eddobo agende yeeyigire nga n'omuwa ekyennyanja Kasuku.
so bano babawa byennyanja ne bagana okubawa amalobo agali badde gayita mu policies ez'enjawulo agasobola okubeezaawo industry for the better as other countries have done. Oba kitegera now Kyagulanyi comes in that spirit nti okudiringa nabo ku personal level tekyali badde kibini nawo kati saawa zino because UNMF ejja as ngirateka quote in quote an apex body of musicians in Uganda. Ne bajwa n'erinnya federation naye ng'ate okoma okay mabega n'otaganjula it isn't a federation. Can I repeat that? It is just an association. There is no difference between UNMF and UMA. What federation tena bibina federating ajeri? It isn't about kufuna bibina because for them basoka nibafuna ekigali nikidda maaso embalasi nebere mabega federation ye yasookawo nebatandika okunoonya bana bagenda federatinga naffe yeti mu mateeka in legality what forms a federation is associations zizine zikiriza mu kintu ekimu kuŋŋaana omulundi ogumu nezigamba katufune apex body eriemu bweti then ne bataganjula amateeka nti bana batukwasaganyizaako ebibeera nga biri enacted mu acts of parliament as it is kunga Uganda National Council of Sports. It is an act of parliament yagiteekawo nga olaba UNCC it is an act of parliament yakola ki yagiteekawo so whereby their mandate esobola okubeera ng'ekola ki ng'ekola nga legally it is binding then for the federation nothing nti edikende essaawa zino mu scafe egenda maaso ya alienskin ne palaso you can't say anything tasobola kukola anything that can work nti mpandiise ekibaluwa disciplinary committee tugambye tuyimiriza palaso oba alienskin emeze tasobola as Magogo does for football waba okulwana kwa kilabu ya civil ne express Magogo asobola okuwandika ebbaluwa okusinziira ku disciplinary committee nagira recommendation tubabaninze b'emyezi ebiri whichever now this one doesn't, which means it isn't a federation. It legally doesn't bind, but it was put there to create an impression that now you have an apex body for musician whose leader is Eddie Kenzo, the president of Uganda Musician. But he's not. He's the president of just an association called UNMF. He's not the president of Uganda's musicians. You understand? Kati nkubulira politics boy bamuteekateeka nayingira ki endongo. You're giving a false impression to Eddie Kenzo that akulira abayimbi yet talina maanyi ago. Mandate ye tagalina akulira abo abakuŋŋaanidde awamu naye. That's why mu kaseera ako abakibuuka nga nze omu ku bantu abasinga okubuusa abantu ku federation. Tugenda okulaba Muzeeyi Matovu avuddeyo, Papa Moyi, ba Spice bavuddeyo, ba Beatrice bavuddeyo, ba Juliana Rose ze baaba wawali mu kubalonda tebagendayo n'omulundi n'ogumu nga babawadde byoya byanswa. Oba kitegeera kakati abasajja ne basensera industry yaffe okwagala okudisorganizinga tuba tuli awo nga babawadde sente billions of money. Some quote 30 billion, others quote 13 billion. Ntino otandika okufuna ekitabo n'ogamba let us do an accountability mu mwaka ogumu. That 13 billion sigenda bata yakali 30. That 13 billion ziviriddeyo luddawa. Zikoze eki mu ndongo zizikyusizza oba zizongedde zinnyisa. Ogenda okulaba ng'ebyadde tebali kiziyambyeko wadde. Okujjako abayimbi okusigala nga bali mu mabanja babatereddeko akantu nti gwe tukubanja nga togenda kusigala ng'olina eddoboozi eriri open. Togenda kuddamu kukuba nnyimba gwe Kenzi akugamba nti biwoobe nga bakuwadde kugamba Museveni akuteekako that patronage system of politics. Oba kitegeera now nti ku lw'aba musicians mu Uganda Kenzo weetaddeko omugugu omunene nti no gwe liida waabwe ne bwe bali mu kubeera nga bakuteekamu ssente bono ne industry Kyagulanyi wagiramu enkolagana eyo eyabba beeteekako price tag ne batunda emitwe gyabwe mu basajja. Kati saawa zino Eddie Kenzo omubuuza ku biwoobe oba ebiwoobe byaggwawo ayogera luddica. Obuuza muganda wange Lwadi Mayinja Africa waliwo kati saawa zino ayamba ate wakyali kugamba nothing kye bayimbako mbwe kyakyuka. That's why now bawagira Mwami Museveni. Nze ng'omuntu omu okuwagira Mwami Museveni tekyali si kibi. Buli omu alina eddembe okuwagira gwaba ayagadde okubeera ng'awagira. Era I don't believe Kyagulanyi yabagamba yabadde mobilizing nti temuwagira Mwami Museveni nti muwagire nze tekyali ekyo. Kyali about the general overview of the music industry where the government ya Mwami Museveni yeegibaze nti potential egenda kutusumbuwa. Katugigende mu mangu twewale Kyagulanyi abalala. Twewale Kyagulanyi mobilizingira muno okutufunira amaloboozi amalala because art aina amaanyi ali that powerful okukyusa mindset y'abantu. Someone ayimba luyimba la dakiika nnya bwezi lukyusa mindset y'omuntu. That's how powerful art is and art has been. So bo bamukolako diagnosis ne bakitegeera nti art agenda kutusumbuwa. Now let us do this. Now that is where Kyagulanyi is coming from. Now
Kantandike ne musajja waffe Kats. Kats ayogera ye mu bigambo bya Kats musajja waffe agamba Bobi Wine yatutundayo mu kusooka ate we yayingira mu parliament talina kye yabayamba. Ekyokutunda abayimbi mu art nkinyonyodde mbu eri enkolaganya yali ku personal level ono bubadde industry number ne government ne yefula mbu eri mukubera nga bawa sente kulwaba artists bonna mu Uganda yet bali mukubera nga bakola ki babafiiriza each and everything oba okitegeera industry neberanga eri ku mavivi saawa zino kati ku bonna abeera atunze oba okitegeera. Ekyokubiri Kyagulanyi wayingira parliament 2017 mu by election talina kye yakola teyayogera ku copyright. This is being echoed by both Eddie Kenzo and MC Kats and sometimes Bebe Cool naye abyogera. Ebyaddala Kasuku Bobi Wine wayingira mu parliament bw'atyo akabanga kaali katono amaze okubeera nga ayingira mu by election asigaza akabanga katono tugenda okulaba nga the movement abantu bakiriza mu mindset ye ey'okukyusa eggwanga eryawamu lyonna not just industry yokayoka yaki ya performing arts nti singa oba oterezezza eggwanga lyonna bino ebisigale bibeera byangu kubanga Mwami Museveni amazeeko ebbanga ery'emyaka 4 nga ne copyright amendment yalituwa mu 2006 natuwa ne regulations mu 2010 ku URSB era endongo esigadde tewaliiko wakola ki tiriiko ayamba olwa systems okubeera nga nnafu. Now this one awagala kuchanginga ggwanga system ebeere ng'ekola ki ng'eterera yonna than okwagala mbu n'olobingeyo akaki akatono okulwamu abayimbi kati awo sinawe mu floatingira mutalina ki yakola nga ne mu kaseera akamu akatonotono ke yamalayo at least yavaayo n'agala okutebolinga etteeka lya OTT ojjukira bulungi nagalo dirwanisa ngalize era abayimbi abamwegatako Epas baaliwo ba Patrick Idring Salvador baaliwo ba Danny Magic baaliwo ne bakkirira downtown era bye bimu ku bya popularizing the people power movement ojjukira bulungi nnyo. I don't know oba abaami bano babyerabira mangu and how impactful that was but omuntu akireeta even when his hands were tied nga giri mabega oba kiraba then all of a sudden the people power movement grew bigger nga responsibility ya kutusa gwanga not just okusenerayo kuba musicians akatono for a person nga Kyagulanyi nga n'okumu stopping okuyimba bali mazo kubiranga mu stopping ensonga nazigenda mu Uganda Human Rights Commission nabo ne bagamba tetulabye you understand so Kyagulanyi mu kubeera handicapped emabega nga alafubanira okubeera nga kyusa gwanga maaso government efuna omuwaatwa nejja nerita ebisawo bya ssente nebiteeka mu bayimbi gekozesa abayimbi bannaabwe tebawadde emiguwa ne beetuga bo bennyini tesaawa zino olaba Eddie Kenzo nti ayinza okubeera nga afunye ssente saawa zino yes weeziri naye creatively where is Eddie Kenzo who was competing continental level ku international level esaawa zino nga n'oba okubedde mu passport alawo okubeera nga afuma yeye tululi buli nnaku 3 ng'agenda nga music yatambula each and everywhere. How about these other artists abaganya okubeera nga bagenda mu studio kuyiya ennyimba Uganda ze bagenda okubanga bagula because they are expecting money somewhere they've chilled oba kitegeera so mu byonna I think they were misguided okubeera nga balowooza we batyo naddala Eddie Kenzo ne muganda wange MC Kats oba kitegeera so MC Kats wato wayogera n'agamba n'ogamba MC Kats nti wano muganda waffe Kamiliyoni yajja n'omumakadi agende ku bwa meya biki olina omutima omubi Kasuku leadership oba politics mulala muko ebibalo bya politics birala nti si buli muntu gwa wakadi mbuno yayitawo ekitegeera nti mandate esookerwako ogibeerako gwe omuntu n'abantu nti basobola okukuwa kaadi ninga embeera zo eneeyisaayo nabiki abantu bagati tujja kutrustinga mu politics kati kutrustinge wali mu music we tukumanyiddde you understand so toyinza kiteya ku Kyagulanyi because there are even other people abatawe bakaadi ne bayitawo basemu nganda bayitawo olowooza nti wano wonna mugaati gwe gutabudde abantu mugaati buli ateesa na positioning kati musajja watayagala kwe positioninga manyi kati buli muntu avaayo nga olina by'osobola okuwerekereza Kyagulanyi wano ku bargaining table okola ki oyanguyirwa okusindika accountability nzi me I did something mukiraba you understand so I believe MC Kats banga lyamaze mu industry yes ali servinze bulungi nnyo sigenda kubayinga into those abali mu kumudismissinga kumuvumo okukola kinedda Kats contribution ku ndongo ayinza okuba tabadde muyimbi pase naye apromotize music atali fiye yekka geza kukola record label we batyo so Kats ayina eddembe yonna okuteesa era nange in the measures mwenzijidde sizze kumbeera nga muvuma oba kibato okumugamba nti maybe ensonga ezo yazitegeera bulala era ekituufu kye kino woddayo ku Eddie Kenzo but there are so many people who feel yes Bobi Wine left them behind
I don't know why or how, but there are sentiments out there. Yes. Ngera bawulira cuts baz raising. I think ebera entitlement eri mu industry yaffe. Abantu baffe ne babera ba mawulire. Yes. Oli ajja nagamba Kasuku nokola kino ate abamawulire oba okitegeera ate nga mu politics is a whole different ball game. Definitely. Oli abeera naye alina okukolamu assessment. Sikulwanga ofunye kadi ate n'omusinga amaanyi. Sikulwanga ofunye kadi ate n'omutunda. You know? So the issue, I think musicians balina otegeera nti omuyimbi bajjira ku popular vote nga tayise mu balina musicians union. Yes. Balina union y'abayimbi ereeta ba workers union omuli ba workers workers union. Bawakazi MPs tulina okufunayo omu avamu nga wammwe naye ono baagenda n'alobinga akalulu abeera agenda kiikirira abantu b'ekyaddondo si bayimbi. So he can raise his voice for art. Yes. But that is not the primary reason why he went. He went because of the people of Chaddondo what? Yes. Chaddondo East. Aina mandate y'abantu ba Chaddondo. Not the music. Lwakubanga kyoke bano balina ekintu kye batayagala kwogera. Abantu abasinga bo balaga nti omukulu ye ali mu good life. Okitegeera. So teyandiyingiridde nnyo. That's the impression wakuba abasinga tebaagala kyogera. Of Kasuku. Yes. Naye me I feel Kasuku abantu buli omu kusinzira ku how prepared you are. Engeri gyo sustaining nzemu ekintu kyo nolowoleza waggulu, you think out of the box. That's why Bobby Wine is ali mu state mwali abala ne babeera down, then they are sentimental nti alina byafunye bo talina kubeera nga ayogera ebiringanga ebyo naye nga kiba kibi nnyo okubeera nga ogenda kuvunaana omuntu olwo okulivinga ekyo naye okisinga okusumbuyira abantu nti they discuss the person, not the issues. Yes. And for me that is where I have the biggest problem. Yes. Actually one guy aliko TikTok okwo. Is one of those people that really irritate me. I don't like him so much. But one thing I've noticed with him, for him is consistent about one thing. Tujja Museveni ku ntebe. Ye kyaliko. Whether Kyagulanyi wali oba taliiwo, whether abawagira Kyagulanyi oba abawagira webale batebaliiwo, for him is consistent on one thing. He's not going to be diverted from the cause ey'okujja Museveni kuki and awe muwera credit wokawoka nti ye buli ekijja ekimutomera kigenda mutomera ye tafuddeeyo naye ye agamba ne banamugamba tukugobye mu nuupu ye agamba kimu ndi wano sivaawo. So amidst his irritating and his whatever comes with him, you know, he has stuck to one thing. That for him his goal yakutwala Museveni kumujja mu ntebe. Kale ate abantu abasinga n'abalala kye batayina that later if the person they support does not go as they want, they are going to be disappointed. They are going to be angry. But the cause was, is it the person or the fundamental issue? Or the fundamental issue. Yes. So kali ndowooza ffenna ebyo ebintu bye tutalabaawo. But bano nabonna aboogera for me what I know. Buli omu alina interest ye. Of course. Okitegeera. So that is why nze sitera baddamu. Of course. Era mbitunulira butunulizi n'enseka kuba kati buli omu anoonya interest ye weeri. Of course, like everyone has to look at the side where his bread is buttered. Yes. Okitegeera. Yes. When Kyagulanyi comes out to attack not to attack, to criticize, to give the criticism. Yes. Yeah, it's industry nga wajiraba. Some people will feel threatened oba okitegeera because bo balaba balina we baliira kuba Kenzo ye mu bigambo byagamba nti Kyagulanyi wajja bataliko funa ebizibu. But I think that is a myopic thinking. Yes, it is shallow. Myopic sikanene nnyo. No, it is. Nti ebizibu bya music industry ya Uganda, if we attribute it to the stage Kyagulanyi wayingirira ebyobufuzi naye nga nsobola okuzzayo mabega nti this government okuva yajja mu buyinza has never done anything pro for the thrivement of this music industry. Obo kitegeera naye obogenze mu policies Kasuku mbadde nkunyumiza 26 copyright amendment ya 1956 ya music ya copyright law nga bajja amendings. Okimanyi muno batuweerako kono URSB IP police etula ku URSB ku mwaliro ogwokuna. Kubanga yo copyright being a private law na ekyo tulina kusomesa ba edikenza balowooza nti because nade mugamba yabadde agamba kati copyright ine ekonkonye ine etuuse bagenda kubeera nga bagituwa. That is also a shallow thinking okulowooza nti copyright law
with its amendments nga bezigenda okujja kigenda kubajja mu mbeera gye balimu essaawa zino. It isn't guaranteed. Why? Copyright ejja kuprotectinga mirimu. Copyright ejja kuwa bwannannyini. Copyright ejja kuwa enforcement ku muntu akozesa ekitali kike oberenga okola ki ng'ofunamu. Naye muntu kikale saawa zino Kasuku katugamye muno kati music wa kugula bagenda licensing aba users tuba ku radio stations, TV stations, hotels na biki music ngali mu state eno mwali you are not being creative enough. Ekyokubiri nti government ya Mwai Museveni era butayagala kubeera nga egaggawaza abavubuka okuba empoweringa basigale nga bakyabeginga era egenda kuwa ebyoya byenswa but assigningeko 225 musanyuke naye nga ate takuwadde policing ya copyright how you are going to enforce ngawe kibadde kuba 26 obo kitegeera nze mukulowooza kwange okutali kwa maanyi nnyo kemuyinza okugamba nti okunafu sikirowooza ko ti Mwai Museveni ku byatukoze byonna industry yagenda okufaako ennyo ebeere nga abaire nga ab'empowering naye mu speech ye ya end of year yagambye essira bagenda liteeka nnyo ku sports ne gundi ebyo singa yabitukolera ne music now those become ebisaawe bali mu bizimba those mu luzungu bagamba those are now clichés mu buli end of year ya Mwai Museveni ensonga tezibulamu ezo yatusuubiza ffe abalimi okulima kubanga ndalisa okutegeera mu 93 nampezezza emyaka 2 okulima by 2025 where is kulima you understand so ye politician ajja kujja n'ebya 10 point program ye simanyi na weri sakala genda nnyo mu byabufuzi naye ba education tebakirowooza mbuno copyright okujja kwayo mu amendment ene empya kugenda kuba obugagga kubanga tugenda funa situation ya Kasuku yino copyright bakola amendment mu Kenya mu 2013 kwe kugwa kwa music industry ya Kenya obo kitegeera nsobola kubulira ensinga 8 ezifunya amendments ziri much better zibalowoozezaamu nenga bali mu kubeera nga bakola ki bazirana olwa new phenomenon ezizze situation egenda kubeera bweti copyright being a private law edikenzo nzo kuba music wange nyagala sente bwezi CMOs nga UPRS zikuŋŋaanye wajje an artist called Ronnie Romani yagameze music wange muzanyire bwerere sagala wadde n'ekikumi abere star yabere nga agenda ku targeting as concerts nachi era bano benyini balabe nga tekigenda kukola no bagambe bwe bubwa copyright obukola ki waliwo obulungi sinnabugaana ne mulimu n'obubi nti tobeera kushuwa kwa nensa ezisinga emirimu emingi era zisinga ne copyright violations esawa zina America nabo bali mu kubeera nga bakaba FBI yakoze buli kimu okukabinga bikyaganye you understand Indonesia, Brazil, Russia bali ku piracy rate nga ya 91% abachupula emirimu gyaba Premier League tumulabo buyitirivu nnyo naye nga balina all the money zebataddemu but Ntambi what I think is at least because much as there's so much government still needs to do at least bagenda kuba bakoze goodwill ebalaga nti etteeka ffe tuliyisizza kyekisooka kati bino zino endala ebijjirako for example government because kati inside that new act that they want to bring the new law they want to bring batunulidde nnyo ekya digital but ekya digital bajja kusinga nnyo kifunamu singa government ekkiriza one neta internet netambula nekola accessibility to internet neyeyongera and penetration then negena neyogera ne platforms ezo Spotify Apple zani neyogera nazo nezitegeeza nti bannange ngera Kenya bwekoze nga Tanzania bwekoze oba okitegera kyenkugamba so it's still a long way to go but at least bajja kuba bakoze eki kituufu because kati ate obstacle endala gye balina egenda kuba ya uGatunes kituufu obstacles nyingi yanange sigaanyi era kenzo nzo y'omu kubasooka okuvaayo ne mu congratulating at least katambudde ako sigaana such dismissing wabula ne mugamba there is side B yino bibi ne biyinza okujja ne tudda mu kaseera ke tubaddemu kennyini oba kitegeera naddala nti ono agikuwa agisayininzeeko what is his goodwill agirina for the thrivement of the music industry byaddala does he have it does it work for him politically when artists are empowered when they can no longer go to Guru when they can no longer go to State House for him to make them do social mobilization does it work for him no because I know him sakoza mpadde okokka center kalakonko alokusakozi bamaze okukola okubalansinga kuva mu mbozi mukati after 7 days Mr. Sakozi but thank you so much watch today yes so mukuwumbawumba MC Cuts ne Eddie Kenzo one kubabiri abo Cuts nze kunze yandabikiranga genuinely
ayina ensonga ezimuluma for the arts cuts for the arts and the cuts nze njogedde n'emirundi mingi egiri private that has been cuts yoyo. Then for Eddie Kenzo yo buli Kyagulanyi wanyiza bw'ati ye ng'akola ki buli wafeesa ye nga bimuyingira munda nga naye ayagala okubeera ng'abizza kulwa job description gye yafunanga presidential advisor ku creatives ne position gy'alinanga UNMF ti yali ku apex alina okubeera nga defendinga. So ye Eddie Kenzo ali ku defensive 24/7 yes core issues which is also understandable. Then there comes a man from Chiwatule Mr. Bebe Cool. Bebe Cool navayo kona njogera kayimba ke circumference nengamba tekatuuka wadde wanentinda wano naye mukubya oluyimba olwo oba akimulwanisa Kasuku nina wano ku sentence tannuma manyize sikayana ne sakozi zaweereza ngenda zigattako lines 3 chorus circumference ekyo kyokola kikyamu Kasuku ngama kuyimbira kinawolovu nyimbira kinawolovu kinawolovu ontambulizanga kinawolovu kinawolovu okitegera kati naawe circumference kola kikimu atogera ku nyimba ezikoze ndeka yawutadde nze sinakugambako nti circumference ndufiirako gambye mbutulukuba kulukuba gwegala tulimbe bulimbi bannayuganda ntulimba lw'amaanyi kale genda love everyday nga yetwalwogerera genda mu maaso Frank Ntambi Wayne Balukeza nayita issue yange eyo nansindikira amajege ne ganvuma and I told them issue si ya kunvuma issue ya kubeera nti no you can do much better music as Bebe Cool 15 years ago. That music yali asana bana nga Alan Hendrix omuga kanene nkwaddeyo kano kugulira ki but his music is doing well streams which streams alite simu yogo wa streams omanyi musula lines ngena Spotify yes Spotify jinte de koroni yeno bakaita circumference so nyamba banne wabere wabinyamba tuyambe wano nzo ngendere mukutu kunze kangende kugwe manyi suze Spotify nizo basi bitegeera nnyo ngaroni tugende wano ku YouTube ye oba tebi counting Bebe Cool Mr. Dandi uno 330k myaka 3 330k subscribers 30 years of banana. This is the video lyrics video how read for the viewers nga video jinakola nawe eri mu 30k yalunaku 2 this video plus the budget that accompanied it 40 million to do PR oba kitegeera njagala Bebe Cool banvume naye nga banvumira ku mazima circumference balu uploadinga ddi laba Kasuku somera abantu praise zino ebiri kitundu tugende kubaazawi tulabe streams ze bayina olabe wanofe. So what was the point we are trying to make earlier? Okay. Let us go back there. Okay. I think you're now meandering. No, I'm not. Yes. I'm talking about the album that has already Let us go back there. Okay. Olokba mwaba mku kubalya sente z'omusajja oli muntu atukawadde wali kugondi ku yami cafe. Sadasa. The man says, Mr. Bebe Cool. Kanjogena bigambo byayogedde. Mr. Bebe Kudos to Swang's Avenue for nurturing her talent, Aliku Azawi. And to Azawi herself for consistently serving her fans with great music. Nebi nebigambo ani yawandise omupya gwe baleese luli yali ani oli omwana yamuwandiikiranga. Nani yawandise ono omupya gwe baleese? Yawandise State of Sunday Gundi. Simanyi. Wasi sayira bayiye nawe kitundu. Kayinza bayiye. Kale yena yawandikidde Mr. Bebe Cool. Yawandise kula Bebe Cool. Why? Sente wage funa abakuwandiikira. Kudos to Swang's Avenue for nurturing her talent and to Azawi herself for consistently serving her fans with great music. While fashion may not be her strong suit, her musical prowess more than makes up for it. Congratulations Azawi, piece of advice. Amulabula oba muwa okuwabula. Stay away from political statements unless you have plans to drop music and join politics. Otherwise, I'm the best example. The luggage
the luggage to carry is extremely overweight, that it will require your physical, mental, and financial individual strength to survive and stay in the industry when you have your funds splitting into two. Chagamba. One keyword, Mr. Bebe Cool, and which is also intentional, kubakozi ba Mwami Museveni nga Bebe Cool, okuthreateninga the creatives, okubagamba ati dobozi la mutirigenda kumataringa, era if wewewayo yagayidi mataringe, you'll face the consequences. That is so threatening politically. Inti however much it might be the reality, as abayimbi abavuddeyo kubiranga binganga Museveni bafunye ba Bobi Wine nabachi, but we have to change this mindset. Otherwise, tugera kwebuza ebibuzo nti Uganda yani. Uganda yaffe ffenna. Whether oli carpenter, whether oli kadama oli kucheyo, whether oli wa mawulire, whether oli muyimbi, whether oli film actor, whether oli career politician, Uganda ffenna yaffe. Ate ffenna nga tujinako stakeholding yemu yenkanankana. Tewaliwo muntu alina stakeholder y'amaanyi nnyo ku Uganda okusinga abalala tekiriyo. So azawi waberanga so for you feel it was threatening. Yes, and Bebe Cool je mukubirimu ejabawe. Na yayogedde ko bogezi nti burden ejira ku yo kweyingiza mu byobufuzi. Nene nnyo ye agisobola naye tali sure oba oli anagisobola. Netubuuza then if this tebajja gisobola then who will? Yet Uganda yaffe ffenna. Oba kitegeera. So nze ndi ndoza kyagezako kulaga nti abawagizi babamu oba abawagizi amu bamukyawa. Lwa ndowooza ze z'ebyobufuzi. Nga tebakyawa King Saha. Nti which side are you? Bebe Cool osazeewo oleme kubeera ku side y'abantu. Mu lubiri bakikulaga. We are not part of you. Azawi ali ku side ki? Ali ku side y'abantu. Yalina mandate yawe bamufudde kyali ekyo zaawedde abantu bano bo tabalekeredde avudde yakozesa eddoboozi lye okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga as Ntambi does. So eggwanga lyaffe nti buli omu alina kyasobola okubeera nga akola akikole mu ngeri gy'asobola okubeera nga akiyisaamu. Artist kozesa eddoboozi lyo woba osobodde tetugamba mu supporting nga Kyagulanyi ku issues nti eddwaliro temuliimu ddagala olyogerako tekikufuula mu na FDC oba kitegeera. There is a time where we have to be politically right. Nga twogera ku nsonga eziruma abantu. Waba n'abantu be batuwa ssente ate. Then when someone Bebe Cool comes n'asulamu zilines ezo, I think that mindset has to change. Togenda mu byobufuzi, tobigenda mu ndino oyamba Kyagulanyi oba kuweva abeera ku ntebe evuganya. Okikolera gwe okikolera baana kubeera bono ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala. Yes. Gwe ogenda obonaabona. Webale nnyo. Bono enguudo bono ozivugirako ebinyana ebikuba shooko zo. Gwe ogenda mu ki? Webale nnyo. Wali oboneebone. Yes. So I think Bebe Cool awosakkiriziganyizza nange naye. Awo. Leka azawi wabeera nga ye alabye nti kyasobola okubeera nga akola kigenda kuyamba generation egenda okujja wadde neyaffe enfu egenda. Akikole. Kati kankubulira ebintu 13. Sikuvuze bulungi Kasuku. Nvuze bulungi. Submission yo sigiinaako buzibu n'omulundi n'ogumu. Neyanziza. So the 13 things walabye mu kirooto. Yes. Ebigenda obbeerawo. Nalabikiddwa mu 2025. Nalabikiddwa Mwoyo Mutukuvu. Ku lusozi olumu lulisaidizo y'entebe nali ngenze. Ne omwoyo ne gujja ne gunsitula ne guntwala ne gunkwasa ekitabo. Ebyadala. Ate first Kasuku. Nakugenda simu ne ga Kasuku. Kino kyendabe no kibulira banna Uganda. Ebigendo bera mu 2023. Naddala 2025. Naddala mu kisaawe kye tusinga ffe okuwangalira mu nze naawe eky'ebyamasanyu. Kubanga bagamba ebya politics naye ntyo byogera Kasuku Live kanide the final channel. Tandika. Ekisookera ddala Abba Makas. Muguno omwaka gwe nyini mu myaka gyalina 19 yakomawo mu Uganda yamwerawo ekifo. Echa. Ministry of Ethics and Integrity. Bakimuwa. Be bakolaze. Olw'omulimu omulungi gwe yakola nga December gwako. So yagwa mu bintu Abba Makas. Wali mwezi gwa 8 awo. Wajjo gwira mu bintu. Gwira mu bintu Abba Makas. Then Bajjo. Degree ya mulema. Natandika okutembeeya ebintu mu maka g'abantu era n'olugezigezi lwe. Yakolayo n'ekiyumba ky'embizze ye mukono era zimufunira ddala. Nkulaga ebya bino si byange. Byandabikiddwa Mwoyo Mutukuvu. Namba 3. Bajjo degree ya mulema. Namba 3. Otis Roger. Otis the love surgeon. Kasaba amugamba ko nti toyina mulimu ebyaddala yagulekawo. Kisuga mami kyamutwala mu America ate nayo ne kimulekawo kale saawa zino nti asaba muddo wa Daniela
bino si byange Roger Otis tonyiga bya Mwoyo Mutukuvu wetambulireko ekyokuna Kasuku 2013 toseka Chameleone omwenge finally yaguvaako n'alokoka era n'ennyimba z'ensi zikipepeo n'azeesonyiwa yakola church ekaramoja yabayita Holy Quest Gospel Church abulira njiri Chameleone mwebale kusaba yamala n'aguvaako bigambo bya Abba Mwoyo Mutukuvu andaze akola church ekaramoja Kampala yajeesonyiwa bana abana abatambula nabo kati bali eyo nakwe bayonka butaba bambi bajebbi oyo Chameleone Pastor Chameleone Mayanja Joseph munnaye gwe batandika nayo okuyimba kyagayagayo naye yamwegattako ku church era bombi babulira ndiga za karamoja wabula mbu ate endiga era siru zijja tezambadde okuva era nga bulijjo karamoja tebambala era mu church ya Chameleone basomba ne kyaga era abantu bajja bute Kasuku bile bintu si byange siba channel yo n'abagiddukanya wabula byo bya Mukama bya Mwoyo Mutukuvu yabindaze ekitulo ky'omukaaga ekyache bandaze circumference Kasuku toseka circumference era lwagano tuka entinda enfudu ya Kirebason yajja n'enfudu ya Kirebason nga yerutambuza ne lugana Bebekulu n'amugoba Kirebason Bebekulu yanyiga nnyo nasalako n'enviiri mbu yayina ekiwalaata ng'enviiri ezikikwese bino si byange era n'afuuka Pep Guardiola era ne bamukazaako n'erinnya nti kati ye Moses Saliola akawalaata bino byonna biri mu mwaka guno nti yasala enviiri kawalaata mwalimu akawalaata like bold wala ntamyo mwaka obutandise n'amaanyi bya Mwoyo Mutukuvu bya Mwoyo akulabikidde bambi mu kyomusanvu Alien Skins Ganga gavumenti yamala bonna n'ebakwata wabula Alien yaddukira Congo mu buyeekera era nayingira ekikosi kya Allied Democratic Forces yadduka ne komanda Mudogo alimu DF yasigala yagala kuyeekera Palaso so alimu DF 225 awo mugokubiri tagenda kulwawo nnyo ye Palaso kakubira Bruce Wayne yatereza ekibuga Kampala era kati kibukanyemu emirembe era kwolwo meya eyaliko Lukwago office yagivaamu nagirekera Mayanja finally Mayanja nefuna road mayor atali Chameleone wabula Pius Gerard Mayanja kyamuleka waggulu nnyo nasagambiza ne Proscovia mama w'abaana era essaawa zino bakinaguka nga amezeza okwenjala ekyomwenda mukadde waffe Emmanuel Sendikaddiwa olugezigezi lwamuyinga amaanyi mu 2025 omugwokusatu toka ntokisho n'agivaako era teyadda kubanga agamambu temukyamuwa nnyo kitiibwa mu abaana abato era bw'atyo yakola ebbajjire y'ekitende era kapenta awedde emirimu mwami Edrisa Sendikaddiwa mbu ateekamu ekinu n'alyoka abeera nga agira ebiti bw'ati n'oluwawu n'agigira nze Sendikaddiwa waabwe nga waayimba ekyekumi Shiba Karungi yayingirira amaka amalala n'azaalirayo abalongo gano n'amaka ge yayingira amaka ga mwami Ntambi mukyala Ntambi Switzerland n'agaddukamu era Ntambi kyatakola Shiba nga tekiriiyo anti ye Ntambi n'abakazi abeeru bali bati omwaka akakugenda kuba mukambo I want to be part of that Ntambi's family nange ne mwaniriza echa 11 ebino bisatu 11 my brother Palaso is my brother omutegedde w'omunyo era katinti takeesonyiwanga mu 2025 kanogera ddala naye yagobwa ku munnyo olw'enkezo akabaliga anna yamaana agobwa kabaliga nga wangu omuntu gwe mbadde naye ku munnyo mu kya 12 wano kye bampadde Sayimo Kawalaata kyanoyo ku luno bamala ne baginoneera ebyaddala era n'agakaaba nnyo n'awoloma nti emirimu gyabula n'ogwa BBS ne bagumugobako olw'okusaba happy powers akaboozi
ate nga ne mu comedy store baagaana okumuzzaayo. Yali asigaza nusu 5 mu nsi. Sayimo Kawalaata yazigulamu obutwa bw'emmese afe wazira bwali expired tebwamutta babiwulira ebisiraani. Yaddayo Kasese owakitawo mutuufu era akola bumbo ew'omumbere. Sayimo Kapata 13. Ono munnaffe omugaga yamala n'amunaabira mu maaso ng'oluseke lususse. Mugaga Don Jean. Chano ye Roni yamala n'agimubbakawo mu Julai wabula yaginunula mu September wabula ensonga yamutwako ne ku kitanda ng'alaba obulamu bukomye. Mbona Beautiful yamala n'amuzzaako omukyalo w'amabina kusaasira kuba yali amaze okubanga asiramuka. Ono ye munnaffe Kasuku Daniel Isaac Katende. Don't shoot the messenger. Bamuwadde bubi bino. Kale genda maaso n'ebyekisiruyo. A fucking idiot. Bijje nako. Obadde okoze. Mwiraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.